nti oba twenoonyeza byaffe nababuulira ku saddaaka ya train ne mbabuulira saddaaka y'abaana b'amasomero younger generation ne mbabuulira saddaaka y'ennyonyi byonna tubirabyeko ne guno omukolo gubadde paati kubiri byonna kubanga Museveni ebbanga lyonna abadde asooka mu nsi ya Mwoyo kyova olaba yakwata bannaddiini bonna n'abateeka mu kikonde kye bw'ati baleme kubeera ku levo gye balina kubeerako kubanga teyandisobodde bikola nga nabo batuufu mu bye balina okukola nakuwa ensonga lwaki Museveni yakuba obuyisiraamu empagi z'obuyisiraamu ezisinga ezikwata obuyisiraamu ezinyweza obuyisiraamu zifaanaganya n'empagi ezikwata akabano ezimu ku zo zikwatagana n'empagi z'akabano n'akuba obusiraamu n'abuteeka ku ttaka akabano kasigale nti bw'oba oli musiraamu omutuufu akabano tekasobola kukumenya n'alumba obusiraamu n'abukuba n'abumalawo n'akwata n'egundi zonna zonna ye n'abeera ku ntikko y'obusiraamu ye n'abeera ku ntikko y'obusiraamu n'agenda mu bukristaayo n'abakwata abo bo yabakwasa bibaasa bali olw'okuba bo baligumita ennyo yayiwa n'omusaayi gwabwe mu kikangabwa n'abakutula bonna ne bakkiriza n'abakutulakutulamu balina Nakasero balina Kibuli balina Odi Kampala n'abakutula natandika b'amasasi ebikunge n'abitta awo n'abakakkanya buli omu nadda mu kiwaawo n'agenda mu bakristaayo Christianity yonna yo yagifugisa bibaasa n'ebitiibwa n'abawa emmundu n'abagaggawaza n'abawa amamotoka abo bo ne bakkakkana waayo nga Museveni tayagala gali ag'ensi ey'omwoyo okubeera riyo Uganda nebeera nga teri riyo mu mwoyo kati Museveni nasigala nga ku ky'omwoyo soul trader ng'ebibye bye biyitawo okitegedde nakugamba olunaku lumwe lwakitula Museveni yafuba nnyo okulaba kubanga Museveni buli kintu aba kirinako lipooti entuufu mubamu ku basajja ba Katonda Museveni be yatya mu ggwanga Uganda yatya omusajja ayitibwa Kayuwa era n'asembeza Kayuwa mpola n'amusembeza n'amufuula chairman w'akakiiko ka intercessory committee esabira Museveni bino kugamba myaka gya ale 90 mwabatalaba ku Kayuwa mugende munoonye ku Kayuwa before nga tannaba kutuukawo waali so Museveni nakutula ensi ey'omwoyo yonna abasamize bonna nabo n'abatwala ne bonna n'abadda riyutinga n'abeera nga yekitaffe mu Katonda ow'oku ntikko ye paapa n'abeera nga ye Ssaabakabona Jjumba nga byonna yabiri kati n'avuga Uganda n'agitwala gy'ayagala okugitwala ekyo saagadde tukyerabira era Museveni azze akola saddaaka nga buli kyagenda okukola akisooka mu nsi ya Mwoyo agenda okituusa wano nga kubennaanya bubennaanya kakati okutuusa Mukama lwatuukiriza omulembe omulala ogutamanya biri ne tuyingira mu nsi ey'omwoyo kukubagana naye mu mwoyo okuva Museveni bwe twamutwalako obwengula talina kyakola n'akiggusa nakugamba ennaku ezo baali bayomba omuntu n'amugamba nti nga boogera ku ssimu n'agamba sisobola kubanga nkola bino ate nenkola n'ebiri bw'oba onjagala mu byakusaba erinzi gyayo nzire mu kusaba kuba tebikwatagana Museveni ng'ayomba nti bano abasumba bali eyo batudde butuzo n'amugamba gwe wabagaggawaza n'amugereza n'amugamba emmese kapa bw'erya nekkuta tesobola kulya mmese mu nnyumba
guwa bawa ne bakuta naye bano abaana bo basaba kubanga balina ennaku yaabwe bo kye bava babeera serious mu bye bakola nababuulira ekintu ekyo bwe kyabaawo sijja kgenda mu biwanvu nnyo kuba nsobola okutegulula naye ate naye njagala ategeere nti nno tubiwulira era tubifuna era tubitegeera kakati ne tuyingira mu nsi ey'omwoyo mu kusaba n'okusiiba mukama agenza atubikkulira ebyama atuwa amaanyi ag'enjawulo atuyingiza mu bisenge by'amakolero ga waka okutuusa jjo lwe tweyongedde okulanga nga tubaga bannaayo omulabe waffe alina byateesa omulabe waffe alina byayiiya mu byo mulimu accident ya train ne tugirabako ne tugamba mulimu okufa kw'abaana b'amasomero abaana abato okuyiwa omusaayi gw'aba virgins abaana nga ba virgins ebifaananyi byonna ebyali mu ddwaliro nabifunye naye tolina kusobola biraga ku media program basobola gundi basobola n'okugiggala simanyi bwe nnyinza kukikola simanyi butya bwe nnyinza kukikola ekyo kubanga tebiragika ngezezaako biwaaba emikutu emitono oli alinayo ku fake account nga buubwo batutereyo ebintu ebyo ensi ebirabe naye bannange kino kika abasajja batta abaana baffe abasajja baatirimbula abaana program bajja gijjayo naye kansooke mbalageko emirambo abaana engeri gye baapanga emirambo nga bagituusizaayo laba abaana laba empanga gye baapanga emirambo nga gye baleeta obuleeso okuva wali ku ssiini abaasogonyokera ku ssiini simanyi puroguramu eno obanga tebagisibe abaana baasogonyoka ne bava mu kusogonyoka ne bafuuka ekirala ndagako katono kubanga sikkirizibwa kubiraga naye sina kyakkola aba headmaster laba abaana bwe bavaamu amaaso simanyi oba puroguramu eno banagi simanyi oba tebagi sibe laba nga balamu ye ali mu kubala baliwo bameka balamu nga ye abuuza twakafunawo emirambo emeka twakafunayo emirambo emeka on top of that mu kikanga bwekyo kyonna omukazi n'agamba bw'ati njagala kwebaza gavumenti yaffe ya Uganda oyo ye nnamwandu omukulu njagala kwebaza abakulembeze baffe bonna aba Uganda oyo ye nnamwandu omukulu okuviira ddala waggulu mu State House okutuuka wansi ku level esembayo mutukoze obulungi obutagambika okitegedde era tusiimye obuweereza bwonna obutuweereddwa mu mbeera eno gye tulimu oyo ye nnamwandu 001 amalwaliro gaffe aga Uganda okuviira ddala e Kapchorwa okutuukira ddala mu ddwaliro lyaffe ery'emulago bannange tweyanziza saaviisi zonna eziri mu kutuweebwa oyo omukyala yafiiriddwa kakasa olaba neeyakakiwulira kati wesisiwala olaba neeyakiraba noddamu n'okiraba oyunguka ezziga abanyarwanda babi anyway bituukawo olumu baabuuza Yesu
olumu babuuza Yesu bali boogera ku bya bufumbo ne bamubuuza ku ky'okugoba abakazi. Musa yatugamba tubagobe, gw'okyogerako ki? Yesu n'abagamba bw'ati, anti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe. Kyeyava abagamba bw'ati, olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe. Kyeyava agamba bw'ati. Naye nze ddala ddala ze mazima ddala mbagamba nti bw'omugoba n'oddamu n'owasa oba oyenze. Naye mbadde njagalako ako nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe. Ebintu ebimu Mukama ajja n'abitugamba mu ngeri abantu gye banyuma ne bibeera ku likodi. Olw'obukakanyavu bw'emitima gy'abantu ne bibatuukako. Olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe ne bihapeninga. Kubanga mu ssomero eryo mwennyini mulimu abazadde abaawona olwa security alerts. Abamu ku bo bakola mu gavumenti. Bo bwe baawulira security alerts ne bajjayo abaana baabwe ne bagamba tebajja kugenda. Then waliwo abaana b'Abanyarwanda baawona nga bo baawona. In fact baabaganye n'okwogera ku bintu byonna ebyaliwo. Era n'ebyo ebifaananyi byavudde mu nsonda nzibu nnyo. Okugamba bannaaye bibyo ebyaliwo n'ebyayogerwa baabagamba tebabyogerako kubanga abaana bajja kyalina ekirwadde ku bwongo kijja baviirako biki, teboogera ku bintu ebyo abaana babaleka abaawonawo oba abasomerayo. Naye omukyala obuvumu bwe yaliko teyatonyesa wadde ezziga, kuba omukyala yatugamba nti ye abadde tagenda na mu katale eggula mmere. Baawe yamwagala nnyo 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 nnyo, era yabadde yeeberera waka, bw'ataba mu kisenge abeera mu ddiiro. Tashoppinga kintu, baawe byonna nga yabikola. Kati omukyala ali mu mbeera bw'etyo, ekyo kye kyali muleetedde okwazira kati ntomere ntya ensi. Ngenda bitandika ntya bye mbadde simanyi bwe bagula. Ebyo byokka bye byali badde bimwaziranya. Maama we yali akutte olubuto agamba omwana wange agenda sula mu ttaka. Bannange omwana wange agenze, muleke ndaba oba omwana wange ddala agenze. Maama ng'ayaziirana. Kati owulira ebintu ebimu Katonda alabula n'asirika. Either n'owulira oba n'ogaana. Olw'obukakanyavu bw'emitima gy'abantu ebimu bijja batuukako. Naye eggwanga terijja kituukako. Waayi? Eriyo ababimanya ne basaba ne babitola nga biri serious. Mukama yali anegotiatingira Sodoma ne Gomora. Omuwendo gwe baasibirako mu Uganda tugudde abolinga emirundi kakadde. Abatukuvu abayinza okuba mu Uganda. Omuwendo Katonda gwe yasibirako mu kuwonya Sodoma ne Gomora tosobola okugutayimuzinga mu Uganda tayimuzi milioni 7. So Uganda tegenda kusaanawo. Naye olw'obukakanyavu bw'emitima abamu bajja kusaanawo. Bo nga abantu olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe. Nkugambye twayogera ku accident ya train ne bagiraba ne batwala abaana ateera. Accident esooka negwawo abaana ne bagamba biri byabali ffe tugende. N'essomero eddala ne ligamba biri byabali ffe tugende. Olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe buli eyagendanga tadda. Omuwala yagamba dereeva atuwaddeyo ng'akigenderedde. Ajjeemu ebisumuluzo bye n'abuukamu mu mmotoka n'atuleka nga tugenda. Ne tuyingirira bye tuyingiridde bannaffe ne bafa. Naye nga lwe nasooka kibagamba duleeve yali agenda okukiggulawo yeetuga oba baamutuga obudde ne bukya ng'afudde. Ku makya n'azukka bw'ati ne yeetooloola bagenda omusanga nga mufu. Nga nabagamba ye yali agenda okuwaayo abaana. Ate ne lito muheji naye era neegenda n'empaabira. Olw'obukakanyavu bw'emitima gy'abantu bijja batuukako. Train n'etuukawo, amasomero ne gatuukawo, ennyonyi yagudde,
bali mu kwera Kampala byonna paati ku Saddaaka naye alimba kubanga kyentegeddeko tebiwedde eyo tamuvinze kigere kye wadde ayagadde obisazaamu naye n'atya n'asalawo obutakola ki tebakulimba ndaba wano ku Mpomambu ndaba wano brief note eya breaking news mbu bateeseza okusindika wano Kasolo okujja okukola ddiiru n'aba wano okulaba nga banzize ewaka then n'okukola ddiiru okuwa wano aba SFC nga aba security okukola mu company n'okuloketinga wawendi okumanya wawendi then n'okulaba nga bakola byonna okunziza ewaka ajje ate Kasolo atamanyi Luzungu mbuno olw'okubanga musiraamu ebyo tebijja kusoboka ebyo twabinogeradde eddagala Kasolo obajja ajje ate nze ŋŋaanye obajja Kasolo ajje bwe bagenda bawa aba security SFC okay nange kangende mbiteekeyo wamawulira ekiera kye bagambye bagenda kukola amagezi gonna agasoboka okufuna software gwe basobola okufuna bahakinge WhatsApp yange okulaba baani abampa information nakyo mukigezeeko bannange nze sibagaana mugezeeko byonna byomwagala okugezaako so Museveni tasobodde kukola bye yabadde alina kukola olw'okuba tubadde tumaze okubyeexposinga bakireseyo kitambule bwe kityo nga bwe babadde bakyogedde naye nga kyakutuusa mukolo okumanya kyakutuusa mukolo ebimu ku byo biibino njagala osooka owulira katambi kano Wire nze ndi wano Kasubi bagambye abantu okulongoosa ekibuga naye abantu bayodde Kasasiro yenna okumugya mu kiko bamutadde ku kkubo Kasasiro okuva ku makya we twogerera essaawa zino zigenda mu ssaawa 10 Kasasiro wuyo akyabembedde ate kati ngenda kuva e Kasubi nga ngenda paka Namuwona nkukwatire Kasasiro ali ku kkubo olyoka obabuuze ate buli naku wabeera watukulanga Kasasiro oyo taliiwo kati ebyo bye baakoze biki kati ate kibuga kyavunze buvunzi that is Kasubi kati kankukwatire video nga nzire naakulabye bwe nti paka wali Namuwona paka mu northern nkulaga obungi bwa Kasasiro n'ebigendererwa byabwe by'essaategedde by'okulongoosa olaba kati bagambye abantu mbu balongoose ekiri mu kibuga naye labayo abantu kye bakoze bayodde Kasasiro yenna okuva ewaabwe eri wansi nze ndi wano Kasubi naye abantu bayodde Kasasiro waabwe yenna okuva eri wansi wuyo bamutadde mu kkubo tuli mu ssaawa 10 tebannamugjawo be baakasa abantu mbu balongoose awaka waabwe naye abantu bayodde Kasasiro ne bamuteeka awo kuba buli lunaku tebalina gye bamuteeka is that cleaning the city kati bayeze laba yoyo Kasubi bwafaanana ate tebagenda mujjawo bannange nsaba gavumenti webanga eteekawo enteekateeka yonna enkyukakyuka ebe n'ebikozesebwa otugamba otya ng'otaddewo oyagala bulungi bwansi totuwadde enjeyo oba twabugende eri Nabbanja ne minisitule ye beetereeze buli omu abe n'olweso nga patroitani ng'etuwa olweyo patiko ng'ejja n'olweyo abasawo tebabeera mu malwaliro ku makubo leero bangi ekkubo lifuuse lya mirambo n'abasawo webale nnyo buli mmotoka waliwo emmotoka ya gavumenti gye bakutte oba ebadde mu mulamuzi
ne bamugamba tojja kuyitawo sooka oveemu oyere bannanga abantu babadde banoonya Museveni mbadde njagala bakakwate nga kali bwereere Museveni tavuddeeyo tebakulimba tavuddeeyo girabye ono yo video ya leero simanyi oba YouTube kikyegenda okunkola erimu obudongo erimu emirambo erimu omusaayi Katonda yamanyi sika YouTube twagala information so bwe tubagamba ne muwakana abakakanyavu b'emitima bijja batuukako naye abo bokka abanaawulira ne bakola omwoyo kyagamba ekkanisa bajja kuwona kati muwulire olw'okuba Museveni abadde alina by'ayagala ebyabadde ebirala yayiya omusimbi kuba yabadde akyagala kibeewo yakifoosinze omusimbi ne gufuluma olwaleero ku mmeeza ye baleeseewo ekiwandiiko kino bamugambye bwe bati mobilization eridde 3 billions kubanga kyaguddewo mangu abantu okuba mobilizinga mu bitundu byonna ekyo bakitaddemu 3 billions kuba ye yabadde ali ku kyamwoyo naye ng'ayagala presence y'abano kati yatadde ssente zitalina alina mobilization ku mmeeza ye kuzeeko accountability yakyo nga bwe kyatambudde mobilization 3 billions gloves zitute 250 millions wabula wana abantu bagamba tebalina bikozesebwa wulira refreshment amazzi biki bitute 450 mu lunaku olwo tools ebikozesebwa bataddeko 7 billions not million billions 7 billions then ne bamugamba okusomba kasasiro 3 billions ye yakitadde kitambule kuba ye yabadde agoba kyamwoyo yabadde agoba nsi ya mwoyo bakitusuddeko anaaweya tetumanyi kyekitegeeza nabo baagala ssente kwe kulaba nga Nabbanja teyayise idi teyayise meeya teyayise muntu yenna yakyekoledde najja naolangira nakola atya kati mu accountability agamba ku mmeeza ya Museveni kubaddeko kino mobilization 3 billions obuwumbi busatu gloves ezokugabira abantu millions 2.5 okunywa kutuzi nokukola bakitumye refreshment millions 4.5 millions tools ebikozesebwa basasanyizaamu billions obuwumbi 7 then okutwala kasasiro oba okumuyola omujjawo omutwala eno neeno obuwumbi 3 ezo sente zitokomokedde okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 4 naye nekyabadde ayagala takikoze nekyabadde ayagala kiganye eyo deployment eyo mukakasa yabadde yakuyola gundi ya kasasiro Ssaabasajja Kabaka alangirira tumanyi olunaku lwa Buganda olwa bulungi bwansi essanyu eribeerayo olimanyi essanyu eribeera mu bulungi bwansi wa Ssaabasajja Kabaka olimanyi
abaana bayimiriza emmotoka ebadde era nga ne bagigamba sooka okuba oluyimba lwa Kyagulanyi wano tuyitawo okujjako tugenda kwoja ebintu by'okusaga ebintu by'obuyonjo mubijjemu osaaga tube bayonjo Kyagulanyi Ssentamu era amaliriza bitutti wabula bannange Museveni simanyi bw'ono okola Kyagulanyi amaliriza nga yatukubiriza dda ku nsonga z'obuyonjo kati obadde ogamba ki Nabbanja ngambye tuludde nga tufumba kakati nsosootola Kyagulanyi ye yabagamba ne mutawulira mubadde mwagala tubayambe tutya eyo nvuddeyo ulira ekiriwo UPDF we muli UPDF nabagaana okunkaabirira naye temuwulira waliwo abasirikale njogeddeko nabo bali abasirikale 240 batwalibwa Gaza abasirikale 240 naye bonna abasinga banodhana ba Easterna Far East abateeso abalugwala abateeso abalulu abalango n'aba Choli okujjako abakulu abagenda okubeera mu administration Siginola ye Munyankole then bakulembeddwa omukulu gwe babawadde ali ku ddala lya Lieutenant bamuyita Lieutenant Rubega yagendanga overall waabwe bagenda bangambye babatendekedde babadde mu kwegezaamu mu Camp Rufu Eruhenjeri mu Western Uganda babadde mu Camp Rufu Eruhenjeri bali 250 njagala mu tweetinga ekintu ekyo ku Twitter njagala mu kiteekeyo era bali mu kampu y'Essingo bayitayo Singo bali Singo balinze okusimbula essaawa yonna okuva kati mwe basajjamu mwagenze ne babatendeka nga mugende eyo kale ate mumaze okutuuka bwe batuuse eri ne boogerako ne bannaabwe ne bagamba bannaye waliwo omusajja wano ayogera ebintu ebyo ne bankubira essimu kati mwagala mbayambe ki nti temugenda mulinnye mugende temukuba ku ssimu yange nze saagala busibu Uganda ebleeding Uganda ebalemye ogundi okununula ekizibu mukimanyi Museveni ne mutabani we muli awo musinika binnyo mbuno mugenda Gaza mugende mwenna mugwewo bagenda kumpa amanya gaabwe gonna njaga baterayo ne service number zaabwe ngenda zibaterayo essaawa yonna mbadde manyi ngenda kubanga nzirina wano wennagira wano nzibasomere muntu ku muntu okuva kwasooka paka kwasembayo kubanga njogedde ne Lieutenant Rubega yennyini Lubega yennyini gwe njogedde naye abakulira yayagala obutagenda Lubega genda Lieutenant Rubega kola ki mwe mutegeere bali tebategeera okitegedde mwe mutegeere bali tebategeera kuba bali tubasinga okutegeera kati tebalina kye bategedde naaka bibayiseeko kati wamawulira nja kubaterayo amanya gaabwe ne service number zaabwe then kakati gwe mutandise temutegulula kakati nja baterayo amanya gaabwe ne service number zaabwe mukama bw'aba yagadde buli muntu otegeera omuntu wo bagambye ensonga lwaki balonze banodhana n'aba Easterna abeeyo bwe bafa tewali waagoberera ebyo byana byambwa ne bwekikubireyo omusekuzo osuula ku jirikiti babironze baddugavu bawanvu temuli Munyarwanda baddugavu bawanvu babatutte bagende bafiireeyo kuliko abaluulu kuliko abateeso kuliko abalugwala
kuliko abakyoli, kuliko abalaŋŋo, awo okudda eri. Byebyo nno. Neyo nayo nvuddeyo. Ekirala information endala gye nnina, information ya ate temubiwulidde, kitegeeza nti Uganda tugiinamu abaana n'ebyana. Owulidde bulungi nti abantu b'engulu eyo ne bwe bafa tebalinaako alondoola. Kati bwe batyo bwe batwawulayawulamu nti wabengawo abantu abafa bo nga bateekeddwa kusasula mutango gw'abalala. Kubanga bakimanyi nti wano mu Buganda omuntu wattibwa enduulu zivuga. Wadde kituufu baba bamusse nga balina ekigendererwa lwaki bamutta, naye bamanya nti era abantu bajja kulemerako, eggwanga lijja kusasamala. Kijja tulabisaamu tujja kuswalamu. Era kijja tufuula nti tuli batemu tutta bannayuganda n'ebigendererwa byaffe. Kyova olaba nti wano gwe batta bamutta mu kimugunyu. Naye bakugamba nti ab'engulu eyo babatta tebeesise namu kubanga kaabeere owa famire ne bw'ategeera nti owaffe bassemutte tasobola kukyakyala kuba talina waatandikira. Jjukira nti abantu b'eyo babawula ku information. Amasimu sayidi eyo aga simaati matono. Intaneti tebagifuna. Tebagoberera bigenda mu maaso mu ggwanga. Ate nabo kizibu kuteekayo information ebakwatako. Ensi ebawa attention. Okuggyako nga muntu w'eno yagenzeeyo n'abaako omukwano gwe gw'awaka intaneti n'amugamba nti ebigwangawo waakiri tutegeezeeko naffe tubibuulireko bannaffe. Awo tuba tusobola okukuumagana. Bano abasajja batuteeka mu nkola ya divide and rule. Bw'oba nga tuli mukwano gwa munothana oba mulabe we. Naffe bwe kiri wano mu Buganda nti tusosola nnyo abantu abo ne tutamanya lwaki tubasosola. Ezo nkola z'abano abantu ze batwagalamu. Kati bo bakugamba nti abeeri oba bafa baffe, teri Muganda ajja kukuba ndulu nti lwaki omunothana afudde. So nga ate pulezidenti yatugamba nti ebyo tubikomye kubanga ffenna tuli bannayuganda kye kitugatta. Naye abatwawulayawula ate kyewuunyisa bazzibuzzi si bannayuganda. Kati bw'osanga munnayuganda munno nga bamukolako ataaka, olina omulwanirira kubanga ye waali n'enkya ne luli lino ly'eggwanga litalinaayo ddala. So nga ate abatuteeka mu nkola ezo tebaliibwo kubanga kiseera kirina kutuuka badduke badde ewaabwe nga tolinawo basanga kubavunaana bikolobero bye bakoze ku bannayuganda banno. Kati keekadde tulowooze ku bannayuganda bannaffe. Bwe tumanya ekibaguddeko tubalwanireko, baleme kubeera nga babalowoozesa nti abo naye bwe tubatta teri ajja kulwana lwa nsonga bo bali wala, ate baafuuka balabe b'Abaganda oba baafuuka balabe b'Abasoga. Anaafa bajja kugamba afudde lulwe. Si bwe guli. Abo bonna bannaffe.